Baba kubidde waffe nga tetubalumbye nako tetukoze eki. Amasasi amalala gali mu motoka yange zerabe cement batukubidde waffe namba gikuba empira batukubidde waffe batulumbye bulumbi. Batulumbye batukubye waffe nga tetubalumbye nako tetukoze eki batusanze tukola. Ne batukuba bukubi. Ne bakuba abaana amasasi omu bamukubye mu mugongo omulala mu kugulu. With them. They are here intimidating people with guns. Lino lelimbise ku mutwe lino. Tuwalira babullet yafaanana bw'ati nga yavaawa. Nze ndiwudde nga liwuuma. Omugwira kulaki atubonyabonya ku ttaka lyaffe. Being an investor does not mean you come here and cause lwaki ozinga yiika 9 kitegeeza ebintu ebyakuwamba buwambi. Oyogedde yiika 5 kwaki ozinga yiika 9 why? Ebintu akozesa kibuli. Laba kye bakoze emmotoka zaffe. Let's do a joint boundary opening. These people that is what the court is saying. Even if you're doing a boundary opening, it should be cleared right from the DSS. These people don't want to know. They have not seen the RDC, not the DSS, not even the Inspector General of Police. They have not done anything. They just came with the impunity. According to you, where are the 50 acres? Where are they? From the beach, because he's the one using the beach. Let him start from the beach and measures 50 acres. We had already put a line. No, he refused to measure the other side. Now he's building our side. And then he's using he's not building on and his he's side. using the other one. But they want no. Omwana afudde wuno yamututte. Tufiiriddwa omwana. Biiki y'omusajja sokoleke. Biiki y'omusajja ekola. Ataano gye gali. Eka ataano gye gali. Lwaki tagga sayidi ye? Yewe nga wakola. Kati lwaki omwana wange wali ne muwogo ne kasooli oyo? Ajja tugamba. Lwesonga bakiwe tinga poliisi. Alekerawo okulwana okukuba abantu. Tebakubye. Ne bamugamba nti gwe ddayo naffe mutugaana okugenda ewaffe naawe ddayo. Abasajja basiiba wano n'emmundu beekalakaasa ettaka lyaffe lyonna balitambudde eriyo nayonna eganga tubalaba tukuba masasi tulajanye banaye tusaba obuyambi olwaleero abayambi lwe bazze ne bajja era amasasi go gakubye abaana baffe babiri Base muganda wange mwana ttaano. amasasi abiri Foweke omuyituli yatutta bannaye. Atakayafa aliba. Akujege takaya palimazeewo. Atukuba amasasi baganda bafa abasse. Bonna amutumalawo. Tusa President Museveni anye musonga za President ettaka lyaffe. Omuntu yatubaga ettaka lyaffe. Balina ssente. Nafuna abasirikale b'emmundu ne bajja badde. Ettaka lyaffe lya kitaffe. Zitsisa abantu ababadde mu ttaka obulumi bwabwe bazze okubeera nti babeerawo kati basse omwana abaana babiri babase baddwa ttaka omulituya asinze munnansi asinga omunnansi alibeerako okufana obutanyagwa tujafuira abayambi Foweke beba ettaka lyaffe bakozesa salasini etukuba amasasi. Basa abanafe babiri babasse. Batumalawo. Muzeeyi yakuba ettaka lyaffe muzeeyi naye tulekera muzeeyi yafa natulekera ettaka lyaffe. Tusaga mu media tuyambe Ezira ave ettaka lyaffe Ezira.
Kaunde nze natuukirirwa abantu omwana wa maama wange nze mu famire eno eya House Matovu ndi mwana wa muwala kivula nze Sekaunde Medi nze siri Matovu ettaka eryaffe wano jjajja waffe yaleka ettaka eka zaali 9 eka 9 kye kino kitambula nekigendera ddala paka mu biiki kyonna kiri ku eka ekyo 9 eka ekyo 9 bwe kituuka ne baagala okukifera ne baguzaako omusajja bamuyita Sajjabbi ne bamufererako ne bamubbirako ne tugenda mu kkooti jjajja wange n'agenda mu kkooti bw'agenda mu kkooti mu myaka gy'ekyenda eyo n'awangula omusango bw'aguwangula bigenda okuvaayo nga bali basazeesazeeko obwapa bwali busaliddwa batume nga balibbye obwapa obwo babusazaamu nga bamaze okusazaamu musango era kkooti neeragira ekyapa kidde mu manya ga House Matovu jjajjange bwe tugenze mu kkooti omuyiriitiri ono naye bamuferera ate ku ttaka lire baali baguza Sajjabbi omusango jjajjange gwe yawangula bw'amala okuguwangula kati ate omuyiriitiri yali agamba nti asaba kkooti yakumisa Sarasini ya bbeeyi ayagala asaleko eka 5 zalinako interest ye alyoke awone okusasula sente nnyingi eza Sarasini kkooti nemugarantinga injunction bwe mwa injunction of which naffe family tetukigaana family tukikkiriza on grounds nti kkooti yagamba nti ye apime eka wine interest wabadde ateeka Sarasini abeerewo nga kikuume ettaka lye era neemulagira mu injunction omwo nti ateekewo obutayimbwa nga naffe tulaba eri nga ffe tuvunaanyizibwa eri neeno naye teemuwana ttaka naye eryaffe ng'etulagira eka 4 agasigadde tugakozese kati ate ye kye yakoze teyagoberedde nasave teyagikoze okusalamu yazze buzzi ng'atandika kuzimba ate azimba waffe eri ewuwe takola ki tazimbayo kakati sagenda okujja okwerwanako kubabuuza nti abaali mukola ki wano bakubye abantu abo amasasi ne babattirawo 2 babakubye ne bafiirawo kakati gwe njansiisa eyo yawanze mbadde mbabuuza kampani yamwe ne bwe ya President Yoweri Museveni tayinza kujja naga nti ettaka nditutte okitegeera President Museveni alina okutuyamba abalandi grabbers kati omusajja omwiriitu alina kyayinza ayinza okukeera ku makya n'akuyita nti jangwe waffe tukole bwetti oba investor ali ainvestinze ekiwano bwe tunuulya biiki eyo bagiinvestingamu ki yiyo biiki teweza na mitwalo aga 5 kati o investor ki toyinza kubeera investor singa omusajja abadde mutuufu yalize n'atulaba abafamire n'atuga ettaka ndyagala dikola ki digula tetwali hesitate nze twaliyogedde ntwogeranga abantu kati okitegedde aleese court order kale yaliga nti court order katugigoberere katupime nze mpita wano parties kazibeerewo nammwe muyita wano naye bwe yazze akanyoomonyooma asibidde waffe nze siina buzibu abakubye amasasi gennyini nga bayiminga atimi naye nze siina buzibu nakufa okubeerawo nga ndi mwavu nja kulwana n'omuyiriitiri oyo ku ttaka lino lyonna tajja kujjako yadde akafi Nothing. People, they have shot people. People are dead in the hospitals at Kisubi Hospital. We want justice of the Ugandans. Somebody is just because he's an investor and is here causing a lot of impunity to Ugandans. We are not going to accept this. We want justice to prevail. If there is a court order, let it be cleared and all the 2 parties are here to be served equally. There is no chana nebyana oba omwana nebyana.
These are Ugandans, suffering Ugandans, poor Ugandans who need justice. President Yoweri Kaguta Museveni, please come out on the issues of investors who claim to be having money and yet they are not using their money rightly. Instead, they are corrupting all government institutions to come and steal people's lands. We are not going to accept this. I have come out as a Ugandan, actually as a concerned citizen, to tell the president to come out and help people who are suffering with these land grabbers. Mr. Ezra and your brother Afweke Muse Teko, please leave the land of the Ugandans and they have justice. If you want this land, please set